Okumala kumpi ennaku 3 abazadde bano babadde mu maziga oluvannyuma lw'omusajja n'ejjebuli eno atannamanyika okubuzaawo omwana waabwe ow'emyaka 3. Nabadde ndi ku mulimu kati nagenza okukomawo okuleetera abaana emmere nga tebaliiwo nenoonya ekitundu kyonna nga simulaba. NTV bw'emala okukola eggulire lino ku Lwomukaaga kyazuulwa nti omwana yali mu mikono gya poliisi ennajja Nankumbi nga baali batubidde naye. Waliwo omwana yali abuze mu bitundu by'Kiwatule era abazadde be bajja ne baligulawo omusango nga yabula ku lunaku lwali lwa 4 olwa ssabiiti ewedde. Kya ddaaki omwana ono yalabise ku lunaku olwa Sande oluvannyuma lw'okulaba amawulire ku TV yammwe. Tukitegedde nti yabula n'omwana bw'atuuka naye nnajja Nankumbi yakyamako ku mudaala gw'omukyalo ono Evelyn Nabuto n'amumulekera. Omusajja yajja nga azze n'omwana kubanga nze the only thing I asked him ng'olina omwana omulungi oyo omwana ddala wo nti omwana wange omanyi mami we yagenda Dubai biki omami we mweru biki bwe bityo kali bwe bityo nagenda okulaba nga yeeyingiza siri muntu apapira abantu ng'agira nti ye njagala ompatire ku bumonde biki neŋŋamba it's okay sobola okuyamba okuwatira naye nga bw'amagamaga bw'atunula eno bw'atunula eri. Bazadde b'omwana basiimye nnyo NTV olw'okubayambako okuzuula omwana waabwe. Aba NTV bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo kuba eggulire olwasomeddwa bwe riti ne batukubira amasimu ng'omwana bamulabye. Naye n'abatuuze balina okimanya nti buno bwe bubbi obupya obuliwo nti abantu bakozesa abaana bano okuba nti no babba amasimu ku bantu oba ssente mu mbeera y'okubalekera abaana bano nga balowooza basobola okudda batwala. Kati toyanzane n'abakyala ow'ennajja Nankumbi naye omulimu gwe